Tukwanyiriza ku programu yaffe ey'Ekibooziboozi amanya nze Ticha Kawuki. Tuli mu kitundu kino eky'omu Kampala waggulu wano ubayita ku Market Street. Bw'ontunuulira emabega oba olengera akatale aka Nakasero. Maaso gange eno gye ntunudde oba wayimiridde omusajja wange Ivan eri ku kamera ye wali paaka enkadde. Programu yaffe waliwo tugigerako ku bidduka olw'ensonga tunaatera okuba nga tuwulira bajeti yaffe ey'omwaka 2019-2020. Bajeti bw'esomwa ey'omwaka oguwedde bwe yasomwa ku mabbeeyi y'amafuta yaliko ekyenjawulo. Siringi emu eyasalwako naye abaffe owa booda ow'emmotoka onakozesa amafuta siringi eyo emu agifunamu oba okusalako siringi emu aganyulwamu. Gigagula bbeeyi ki? Ebbeeyi y'amafuta eyimiridde etya? Bajeti yalibadde ekwata etya? Yalibadde eyisa etya ebbeeyi y'amafuta? Nzikiriza nkutambuzeeko mu kitundu muno tulabe abakozesa ebidduka naddala bino ebya pikipiki n'emmotoka tujja kugendako mu taxi nabo tubabuuzeeko tunyumyeko nabo tulabe ebbeeyi y'amafuta ate nga yo bwegenda okuba nga eyamba oba bajeti bweyinza okuba nga eyamba naddala ddala ku bbeeyi y'amafuta. Ate mwagala kudduka mwagala kudduka misinde gigenda gitya emirimu? Ekibuga Kampala kigamba ki? Ekibuga si kibi. Wano ebintu ki ekitambula shuwa ziri watoga nti zo zitambula? Ziri awo sibiina. Jayo ndageko abantu balageko ku TV banaziraba ku TV nga tozibalaze. Always ebisaati kyenda ekiriko abavuga bambala yambala. Bino bwe biti. Ekijje tulabe ku kyammeka kati. Kino kiba mu mitwalo 3. Kiba mu mitwalo 3 ekyo. Saati kirungi nnyo. Babikubira ddala. Emirimu si mibi. Ndi mukwogera ku bbeeyi y'amafuta mu bajeti. Ebbeeyi y'amafuta eno omuntu owowansi eno atuukibwako siringi emu eyo gye basalako. Omuntu owowansi eno ebbeeyi y'amafuta mu bajeti yalibadde emuyisa etya oba yalibadde ayisibwa atya? Ebbeeyi y'amafuta mu bajeti yandibadde esalibwako ku musolo. N'omuntu wa wansi abaguzeyo akamotoka ke nfuna mpola ng'asobola okubeera ng'akola ki? Nga yeeyagalira mu nsi ye. Biki ebyo ebyenjawulo byaligambye nti bajeti yaffe yalibadde ekwata ku kino n'ekino? Bajeti yaffe yandibadde ekwata ku by'ensoma, ku by'enguudo. Enguudo ne baba nga bazikola bulungi ne ziba nga ziddaabirizibwa bulungi. Kuba kati ogenda tunudde enguudo kati ng'ez'omu Kampala, Busaabala loodi, oluguudo naye nga luli mu kibuga wakati. N'otunuulira Namirembe loodi oluguudo lulimu ebinnya. Kati bajeti yandibadde ekwata ku by'enguudo, ebyensoma. Abasomesa ne babongeza omusaala. Enguudo babisomako buli bajeti. Batusomera oluguudo lw'e Nakawuka, batusomera olw'Essemuto, zo zonna. Anti byebyo bajeti kati eringa etayamba muntu wa wansi. Eringa ng'eyamba abantu aba waggulu bokka bokka. Naye nga bajeti saana nekwata kufa abantu ba wansi. Kati nga kyogambye ku mafuta ne baba nga bagasala ebbeeyi buli muntu asobola kubanga yeeyagala. Abaguzeyo akamotoka ke ng'asobola okukavuga eraliikiridde. Namanya nti ngera teekamu amafuta ga mitwalo 2. Oba mujjamu totunulira nnyo kataala. Nti ngera teekamu amafuta ga mitwalo 2 ga ntwale gye ndagala nkomawo n'enkya gannyambeko. Naye oteekamu amafuta ga mitwalo 2 nga kujja ne gakutuusa ewandege ya n'okomawo ne gaba nga gaweddemu. Bakuyita bampita Magembe Bashir. Magembe Bashir neeyanziza webale nnyo obalire ddala. Nzasinze nga munsanyukidde nnyo. Gitambula gitya? Ekibuga Kampala kigamba ki? Wano ki ekisinga otambula? Ticha tewakyali kisinga kutambula. Embeera bweto nga woogiraba. Abasuubuzi b'omu Kampala munsesa mubwe muntu temukkirizangako nti sente mwezi. Ticha leero bagula kino leero bagula kiri tewali byonna biri awo. Kuliko kyanjawulo nti wano kitambula bweki? Tewali. Wano ebyenjawulo biki ebiriwo gwe? Ebyenjawulo tulina gano amasimu. Ogalaba Ticha buli kika kya ssimu kyonna kyoyagala nkirina. Tulina zikozeeko n'empya. Empya zokka ze tutunda tetulina. Ndi mukwogera ku nsonga za bajeti. Bajeti eno biki walibadde wetaaga obbiwuliramu beyali kutteko ennyo n'amaanyi nga ggwe Munnayuganda eno? Bajeti eno kye yali tuyambyeko otukendeeza ku musolo. Omusolo gwa maanyi nnyo Ticha. Edda wajje ebintu bya bbeeyi Ticha kati waliwo kati essimu eno twagisuubulanga emitwalo 15 esaazi eri ku mitwalo 25 mu kusuubula. Ate nga bakasoma tebeeyongerako bye bulijjo ne ssente tezeeyongerako. Kati embeera n'osanga ebyeyongera ate nga n'osanga nga ffe bennyini wano ffe abasuubula wano okumpimpi ffe abanyigirizibwa okusinga bali abasuubula kuba waliwo baseera omusolo ffe wano naffe nga batuwongeza Ticha. Bajeti yali kutte ku misolo. Musolo gwe gwatuyambye nnyo Muzeeyi Museveni atuyamba akole ku kintu ekyo.
naffe tweyagalireko mu nsi yaffe naye Ticha nga wozze wano naye olaba bano si bakasoma bano bazze kulaba bintu byabwe batambule bagende naye Ticha edduuka lyonna lino ne libeera nga Katonda mugula okuva ku makya Ticha ng'embeera si nnungi tebagula ate nga lenti mungi Ticha edduuka lino liri miliyoni 5 edduuka liri mu miliyoni 5 omwezi kati olunaku wiikisi 4 miliyoni 5 ng'ekitegeeza Ticha olina obunaku okubanga oyingiza ekitone nnyo amagobya ga mitwalo 2 ate agatasoboka Ticha ne weesanga nga banka buli saa zaagala tutwala butwaze naye nze kye naalisabye nga nze Ticha batukendereze ku musolo osanga we gunaakenderako naffe tujja kutundiranga ku bbeeyi gye tweyagalirizaamu naffe tufune nga tufunayo ke tutereka naye kalina bampita Kazibwe Muhammad okuva wano ku Royal Complex essebo mukama eyanza nnyo Kazibwe Muhammad batulabire abakolera awo abalala totubuuzizaako wadde gigenda gityebire emirimu gibadde gitambula ng'otudde wano katebe olinga omusolooza ekibuga kishowa kyesigaliza nedda baaba ndi mu kunoonya kitambula kiti ekibuga embeera ebaddewo ya bwavu sente tezikyalabika emisolo giyitiridde obungi bajeti tugisuubira osomebwa naye era ebiseera ebisinga ffe abawansi ng'abasuubuzi tukomekereza tetulina kye tufunyemu tetuganyuddwamu kubanga emisolo tuba tusuubira okusalikako ebintu bisobole okubeera nga biriko amagoba agasobola otubeezaawo ng'osobola okubeera ng'omaintaininga ekifo ky'osasula n'abantu b'okubeera obulungi n'okulya ebyenjawulo byogaa nti byali badde bayambako bajeti ya guno omulundi yali badde eyamba ku kino ng'ovudde ku biri ebyasoma mu mwaka ogwedde ate ne bitakolebwa ng'enguudo ezimu bajeti ya guno tugisuubira emisolo okusalikako ffe ng'abasuubuzi kuba emisolo egisalikako kitegeeza ne renti gwe tusasula aba asobola okusalikako naye abakola mu kibuga naye kati we wabaawo nga ebyasomerwa oguwedde ne kaakati we bigenda okuba tetujja kufunawo njawulo yonna era tujja sigala nga we tubadde n'okunyigirizibwa okusingawo ate neyanziza nnyo kale sebu mwebale nnyo mwebalire ddala katweyongereyo mpola mpola twogereko n'abantu abalala tuli mu kwebuuza owaayi n'aligizaawo ne mbabuuzaako naye muleka mubwanguwa ndi ku nsonga zino eza kale bano bali mu kkubo kabagende mbasange nsooke male wano nsooke malirize owange ebbeeyi y'amafuta ennaku zino eri ku ssente mmekamu abagalimu Ticha kyekiriwo ndi bulungi muganda ndi kiriya ndi mu kwogera ku nsonga za bajeti bagenda kusoma naye amafuta gafuusa amafuta mmwe mugabayisa gatya gali gatya gatuyisa bubi nnyo Ticha nawe nga bw'okimanyi liita eri ku ssente mmeka eri mu 1435 ku petrol station zonna oba ewamu amafuta amalungi ffe ge tumanyi nti malungi gali ku 1435 liita eno bwe bangifunye ekola kyenkana ki evaamu kyenkana ki oba tolina kyosigala ofuna naawe okimanyi osigala ofuna kitono nnyo okusinziira ku mafuta ebbeeyi yago eri waggulu nnyo ate bba abantu kati nga ffe abakola mu transport tusigala tufuna kitono kubanga oyo omusaabaze tajja gamba nti ajja kwongeza ssente tasobola okitegeera kakati kitegeeza nti gwe osigala onyigirizibwa naye ng'olina okusigala ng'oweereza epiki eri olunaku oyinza kunywa liita mmeka olunaku lwobadde bize nga luno oba olwemmande oba olwokusatu nyina okukozesa emitwalo ng'ebiri nga ndi bize nnyo nga ntambudde nti nkozesa emitwalo egyo okusinza ku mafuta ebbeeyi yaago naye ng'ebbeeyi entuufu etanyigiriza ggwe netanyigiriza abantu yali badde nga ku mmeka gandibadde ga 10,25 okusinziira ku mbeera yaffe gye tubeeramu 25 kiba kituyamba piki zino bazikola nga zanjawulo tezinywa nnyo ensonga lwaki mukola ssente empitirivu Ticha gambo nga bw'omanya abantu omuntu atali mu sisitimu bwatyo waba alina okwogera aba n'endowooza ndala naye nga te si bwe kiba kati omuntu omala okuyingira mu sisitimu y'ekintu omanya nti ekintu kyaki ekintu kikyuka bajeti eno bweba bagisoma n'owuliramu ku mafuta olina kyogamba mbu leero kigenda kutuyambako bw'owulira nga bagamba nti tusazeeko oba tutoddeko emu 1% oba 1 shilingi andi kisigala nga ffe kisobola okusigala nga kisomeddwa ne tukimanya naye nga ffe tuba tetukifunamu kyogera okuŋŋamba nti ebisomwa mu bajeti emu bisomwa ne bikolebwa oba ne bitakolebwa ffe nga tetutegedde byasomwa dda tetusigala nga tutegedde ati wano gwe okukireeta abateeka budesi mu nkola
fe abantu tumanye naye nga kyakolwa dda bajeti yasomwa ddala kuba kati bagireeta mu lujjudde tubeere nga tutegedde nti bajeti yasomeddwa naye nga yamala dda okuteekebwateekebwa. Biki ebyenjawulo bye wali yagaddoga nti mu bajeti ya guno omwaka bakwate ku kino bateeke ku kino amaanyi ne kino? Ate bajeti okusinga amafuta kuba amafuta ge gatambulyako byonna entambula yandibadde esinga okutunuulirwa ennyo. Kati bino ebisigadde bigenda byekola byokka lwolaba embeera yonna gyolaba egenda ekyukakyuka mu bintu eva ku mafuta. Kati amafuta singa gabeera gasse kitegeeza ebintu byonna bisobola okukka. So bwekyo nze Muhammadi neyanziza ssebo webala okumpa endowooza yo ku bbeeyi y'amafuta.